kale onako olweggulo poliisi yavuddeyo netutegeeza nga yabadde ekutte abawagizi ba National Unity Platform 29 era nga bano omusango ogwabadde gubavunaana kuggala kkubo. Kati okusinziira ku biriwo kigambibwa nti nno abawagizi ba National Unity Platform ababadde bali mu keeterekero ak'okulinda kandidate waabwe era akulembera ekibiina kya National Unity Platform bazibye ekkubo nga bwe basagambiza nzirizaako emabega anko. Kakati mu mbeera poliisi neevayo nagamba nti today 6 October 2025 presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu Robert planned to travel to Mityana district for his presidential rally. He was expected to take the Mityana highway but chose to use Hoima Road. A joint security deployment was arranged to facilitate the candidate's movement. At Bujuko Trading Center along the Mityana highway, a group of NUP supporters gathered, drumming, whistling and blocking the road, disrupting the traffic flow and incited unrest by blocking roads. Okay. Okay, security personnel issued warnings, but the groups persisted, leading to the arrest of about 29 suspects who are currently held at Wakiso Police Division. We urge all presidential candidates to comply with traffic regulations, follow an approved routes plan, and respect the rights of other road users. Kati ebyo Shadia be mwabirabyemu abali mu swaggo ne mugamba wa ebyo wachi babikola ffe wano President Museveni bw'aba atambula ye wachi temumukwatako. Polisi yagaye mulekera bannanga okwegeraageranya ku mukulembeze w'eggwanga. Bana ffenna tuli bannayuganda buli omu alina eddembe. Kyogamba nze sirina ddembe kubeera nga poliisi egamba oli asigala mukulembeze w'eggwanga. Naffe tujja mulagawa owa poliisi omulinaawo omufunye owa poliisi yavuddeyo n'abategeeza nti bannange mulekerawo okwegeregeranya ku mukulembeze waki w'eggwanga because of course kati nze ngenda kuwanga ekizambo ekyamazima President Museveni yali agende waffe Luweero kwolwo nali ngenda saidi z'ematugga abantu abaali banekaanekanye mu mijoozi egya yero baali awo e Kagoma nga batimbye ebiyitirirwa bakuba engalo era jamu yakola ki yali mungi naye nze poliisi kasa yayogedde nti twegeraganya na mukulembeze wa ggwanga ate nenkitegeera mangu kubanga nze ntegeera maki nze ntegeera mangu okutegeera anti olina emirembe omanya obuzibu bw'eggwanga obuzibu bw'eggwanga nokwagala kuguba owa poliisi omufunye tumufune oba tumuveeko balina ebyokutereza ebingi tetukyebaka. Kale poliisi ojja mumpa maaso kakati mu kintu ekifaanaganako bwe kitugenda ogera ku poliisi ojja gimpa maaso tugirinde katono kakati mu mbeera efaanaganako yeemu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kkubo lye okubanga ate agenda mu bitundu eby'Emityana. Mityana district abagimanyi eri ku makubo abiri eri ku lw'Emityana eri ne ku Hoima Road. Bw'osala kasita otuuka ku mayanja n'osala booti n'oyingira Busunju oyo Mityana era ebeera constituency ndoze ya Mityana North. North south you can correct me naye eri constituency ya Mityana. Kati bw'oyita awo Busunju osobola okukozesa ekkubo ennyini lye bakozesezza eri ettaka ate n'osala n'oddayo mu municipality ate woba oyagala kugenda Busujju n'obanga akumawo e Kampala. Kakati okusinziira ku nteekateeka ya National Unity Platform baadde bagenda Mityana era bwe batyo ne basaba ne bakozesa Hoima Road. Kakati bwe batuuse e Namayumba ate poliisi neyagala okubadaivatinga okubazza lw'ekitalya. Kati olwo lw'ekitalya ate oba ovuga oba odda Mityana naye ate nga according ku pulaani yaabwe babadde bagenda Busunju. Okuva e Namayumba okutuuka e Busunju waliwo eddakiika 12 normal drive. Otegedde bulungi. Era this time around omukulembeze wa National Unity Platform yawaliziddwa okuva mu mmotoka n'atambuza ebigere n'alinnya boda okutuuka e Busunju gye badde akola ki alaga. Sombe video. Wano batusazeeko
wano batusaliddeko wano. President ayitawo. Aisewo. Bigere. Aisewo. Aisewo nange ndi kubigere. Oli kumapinduzi TV. Afunye ntwanga. Leo ni kuona omanya jolo nsanga. Kale. Bweti mbera bwe. Yalabye nga motoka za kumulwisa. Bwanetololera. Kati ekibuzo kyanje nadde njagala okubuuza. Ekisooka bw'okozesa Hoima Road. Ne bw'okozesa Mityana Road oba otuuka wa? Onetuuka Mityana. Oba otuuka Mityana district, yes. Ekyokubiri okusinziira ku nteekateeka bali balina kutandikira Busunju okukuba campaign. Okuleka nga map wagisoma bubyo gikuba. Naye kyamazima wano this was the shortest route. Now ekibuuzo kyange kyesaategedde nze. Issue ya diversion eba yaki? Kubanga okusinziira ku nteekateeka ya poliisi batugamba tebaagala bannabyabufuzi kuyita mu trading centers kucyankalanya emirimu gy'abantu. Naye bw'otunira bye bamudivertingidde oba ofulumya ettawuni y'e Namayumba kitegeeza nti oba tokyalina ky'otaasa. Otegeera? Ekyokubiri as a must okusinziira ku kifo kyeyabadde agendamu e Busunju wabweru wakyo kuba campaign. Era yabadde alina okwaccessinga part of Busunju town okusobola okugenda kusabe wakola ki? Walaga. Kati ekiruubirwa kya diversion zino ziba ki? Kubanga omuntu amaze okuyita mu town ate gy'osubira kubanze ndowooza kubanga ekirungi bye baadde leero nadde mmanyiiwo. Wadde oyagala kumulemesa kuyingira town y'e Namayumba. Wadde omublocking abayitawo ku 28. Oba bagenza okukiraba leeti. It gets back to police and planning. Wadde oyina mu blocking ku 28 bayitawo ku 28 ndowooza. N'okwata bayitawo ku kidde e Bujimba. Naddeeyo munda then n'anoonye n'agwa ku kyawa ku ky'ekitaya. Naye omuleka n'ayingira Namayumba ate bw'amufuluma ate n'omudivertinga kirabika nga amulemesa obulemesa nga tojjayo makulu ga kiri ekya tetwagala mirimu gikole ki giziŋŋame. Naye poliisi yavudde byonna n'ebiwumbawumba mujja kuddeyo mulowooze byonna bye mulowooza naye poliisi esigala yeekwasisa amaki amateeka sooka ogituweeko. Kintu kyokka kati kye tulabye abakulembeze kye baagala okukulembeza kyekyogezaako okuleeta erinnya ly'omukulembeze w'eggwanga mu bintu byabwe. Buli wayitawo eddakiika 2 nga baleeta erinnya omukulembeze w'eggwanga ye nga temumugambyeko. Mugende musome bulungi etteeka eriteekawo omukulembeze w'eggwanga, mumanye ne protocols ezigoverninga security gye bamuwa. Tusaba bwe muba mugenda kalulu amini ku laari mutambule mugendeyo muvuge gundi zamwe mugendeyo. Naye bino ebya candidate okujja oba agenda maybe nga tugambe nti agenda mubende campaigninga naye processions azitandikira Kampala. Ekintu ekyo tetugenda kikkiriza era tusaba nti temukikola. Emundu osobola only okugikozesa okukuba omuntu nga ogendera ku threats z'oba ofunye. Tuyina kye tuyita rules of engagement, rules on the use of lethal weapons, use of force. Ago gyegali era Yesu ajja kutunuza wano nawali naye bw'amala n'alekula bw'ati essasi amateeka agamuvunaana bw'abanga akozesezza amaanyi agasuukiridde gabaawo gyegali mawandiike. Kubanga mu mateeka gaffe tetukikkiriza. Tulina kusaavinga buli muntu ate tulina kukwasisa amateeka ga ggwanga naye sikudda mu kutandika kubuulira abantu ono candidate yasinga ono yasinga mulondo ono mulekooli. Ebyo tubirekera bannayuganda. Omupoliisi bw'aba ayagala okuwa. Thank you. Awo nno ensonga ogirabye ndowooza.